Amasomero ag'enjawulo enkya ya leero gakedde ku mbuga enkulu Bulange Mmengo okukiika embuga okuleeta Luwalo mu nkola eya Luwalo lwange era obukadde obusoba mu 4 bwe baleese wamu n'abakulu b'amasomero abawerera ddala 45. Bano bakulembeddwamu eyali omwami w'eggombolola y'e Kawuga mu Kyaggwe Alosia Ssemakula ng'omulangira Rashid Kanaakulya Luswata amyuka omwami w'essaza ly'e Kyaggwe owookubiri y'abatembeese era abamu ku bakulembeze b'amasomero gano ne babaako ensonga ze banja eri embuga. Amasomero g'olaba wano gonna abaana tubasindika ne basoma ng'era bwe nkugambye nti wadde twawummula office n'emirimu gya Kabaka tugitambuza. Waliwo okusereba kw'abaana abawana Abaganda abasoma eddaala Treat eryansenvuddeko ye elevo omuwendo guserebye. Ensonga ey'okubiri eri ku lulimi Oluganda era ku elevo waliwo ekitali kituufu. Naye okusoma kutandikira waka, empisa zitandikira waka, obukozi okusomesa abaana obukozi butandikira waki, obuyiiya butandikira waki, okunyiikira okwekkiririzaamu byonna bitandikira waki, ate nammwe abasomesa ne mwongereza kuli. Oweekitiibwa Joseph Kawuki, minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda n'entambula z'omutanda, Katikkiro gw'atisse obubaka bwe eri ekibinja ky'abayizi abasomesa n'abakulembera amasomero ag'enjawulo. Ebateekebwamu nga muli ku masomero bwe muddayo eko bamuwummudde oba muli mu mbeera endala oba naye muli bamumaze mwongere okubinyweza. Baba bakulemberemu ne babaleeta embuga mumanye nti nno Obwakabaka bwammwe muteekeddwa okubuzimba, muteekeddwa okubuwanirira. Ejja kubaayo abantu ab'enjawulo abatalebula bagezaako bajja ku mulamwa, temuva ku mulamwa ogwo gubateereddwamu nga mukyali baki, nga mukyali bato. Oweekitiibwa Kawuki asinzidde wano n'asaba gavumenti okwongera amasomero ga gavumenti ensimbi okuyamba abaana beekwasizaako mu byenjigiriza kireme kubeeranga kwejjako. Wano waasinzidde era n'asaba abazadde obuteesuulirayo gwa naggamba mu kuweerera abaana baabwe kubanga kibakakatako ng'abaabazaala. Tekirimu sitaani okutegeeza abazadde nti bannanga omwana abeera mu UPE gavumenti omwaka mulambe etuwa siringi 7,700. Tekirimu sitaani. Gavumenti bw'eneeraba nti ssente entono ezongere kuba tezoogeddeeko muzoogere n'abazadde basalewo. Omumyuka wa Ssekiboobo owookubiri omulangira Rashid Kanaakulya Luswata yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okuwa abaana b'eggwanga omukisa okusoma ng'ayita mu Kabaka Education Fund. Abaana tubaagazisa Obwakabaka babwagala ennyo ne kyonna kye bandisuubidde bakyerabire, Obwakabaka bubeerewo kubanga bwo bwaliwo bwadda. Amasomero agakiise embuga kuliko Light College Mukono, Mpooma Royal College, St Mary's Bunyana Junior School, St Augustine Nakifuma, Mukono Kings High School, abakozi ba sola aba Bright Life n'abantu abalala ababeegasseeko. Mu ngeri y'emu, Oweekitiibwa Hassan Kiyimba ono nga ye mukwanaganya w'abavubuka mu Buganda atikkudde abayizi ba Nkobazambogo okuva ku ssomero lya Verona High School Oluwalo ng'omukolo guno gubadde mu kkooti ya Kisekwa era obubaka bwe butambulidde nnyo ku bavubuka bano okwezuula n'okukuuma empisa. Omuntu ali myaka 13 paka 17 olina okuba nga omanyi Ssaabasajja Kabaka. Bassebo, Ssaabasajja Kabaka tetumugattikako kintu. Olina okuba nga omanyi ekika kyo. Bw'otamanya ekika kyo abaana be munaazaala mmwe kubanga eryo kkubo lye tututte banaasobola okulwanira Obwakabaka bwabwe tebajja kusobola kubanga mu bakadde baabwe temubimanyi. Ssenkulu w'ekittavu kya Zambogo Sako nga naye yeetabye ku mukolo guno aliko obubaka bw'awadde abavubuka bano omulina okweterekera ku nsimbi okusobola okwekwasizaako mu mbeera emu mu by'ensoma. Mbabuulidde nti singa omuvubuka asobola okugulayo akuuma akakuba emberenge n'abeera nga kasobola okumuyambako okufunayo 10 kubanga obwavu bwe bubeera mu nsawo y'omuvubuka bumusindikiriza okukola emize mingi. Enkola eno eya Luwalo lwange yava dda ng'Abaganda baleeta ebintu embuga wakati mu kuyambako okukuuma ekitiibwa kya Buganda n'okukwasizaako Namulondo. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina ageesigika.